owa security we mupakiza ngambye they have packed bebalazo wa kamera wange mukweke one do this Katari ku reception je tusokedwa lwabange Shifah no surprise oyinza obogiretedde ffe ngale tumanyi omu ku bakozi bawa nokonza simu benyini babyegasemu kugambye nti twakola twabagaininga okuteesa nabo okubagamba nti tugenda kujja wano twagala ebyokulya twagala kino bwe kiti twagala eryato tugenda kwetolola wali oli gwolengera Ntebe tugenda kwetolola wali tudde Lujja kyenjagala otegeere lino eryato oliraba lino eryato zzungu sigega lyag'emiti ate olaba abantu abali kuno n'amannya gaabwe gonna gye gali mu kitabo eti waliwo omuntu ali kuno nga tebamumanyi era your life is safe olwaleero ffe tubeera mu kamera naawe abantu bano babuulire ku life yo life ye eyimiridde etya life yange biwanvu sibalina lunaku lwendikeera nilyogera ku life yange biwanvu jajja kyondabyeko bagayita gakyali mabaga alabye bino wano kubyondabyeko olabye bino wano ate nga nange byange biwanvu ko kubyajjajja osegeera ebyange simayina kumanya olaba omuntu nyinza okwogera nti nze sijjanga ku lyato nalowooza nnimba genjogera ge mazima nze nyina ebintu bingi nga mbiraba naye nga sifunanga mukisa kubibeerako oba n'okifunanga kikyo nze Katonda ampadde obusaasizi mu kiseera kyabwo nze ngamba kino kyekiseera ekituufu mwampeeredde obusaasizi saakozesanga mpaka kukakambeera nyina okubeera ku lyato luno makyas mbadde n'abahopu mbadde n'abamikwano mingi nga mbalaba ne babeera ku lyato kuno nsobola n'okufuna vidiyo yo hope nenjogerera ebifa ku lyato lino naye nga tolimanyi naye byonna bibeera mu mbulamu Katonda yakidesigninga kye bayita God's timing is always what the best kubanga kyali mu pulaani kyova olaba Lujja nga kyoyogedde tomanyi nze sisika muguwa nze nalinda Katonda abikule ekitabo mmale peegi eno nzire ku ndala mu tayimu yakyo kyova olaba nze ngamba nnyo abandaba tonkompeyalinga bw'oba oli faani wa pulizenta mulala nongamba pulizenta oli agenda mu Amerika najjayo kino nadda gwe kola oti nze nninza olwange bwe mba Katonda yagamba ndigendayo njagendayo naye mba sigenzeyo nakyo kiri oke ayina ekyange ekirala kyabaakola kyebayita nze sirina stress mirimo gyange kiyinza noleetera omuntu nalooza oba ono mugagga nnyo alinga atayagala mmanya wabula omutima gwange mukufu ebiseera ebisinga nze ngamba bwe nti sikompiitinga na Lujja sikompiitinga na muntu yenna naye mmanyi ffenna tuli balungi mu ngeri yaffe buli omu alina kyasinga munne ate buli omu alina kyasobola kuba ogenda bino ebya YouTube ogenda n'olaba oli n'alwanisa munne n'amulemesa n'abatusasula bazungu tetubalaba nako tetubamanyi ate bali balina sente nnyingi nnyo nti newe batoolako tebatodde ku gavumenti gamba ne gavumenti tugiwa omusolo kuba batusalako omusolo kuwaako oyo gwe tuteekayo kati oli n'alemesa munne n'amulwanisa gwekolako ekikyo ky'osobola ebisigadde birekere Katonda nze kati wendi wano wendi newemba siridde mu lunaku jjajja nze nebaza Katonda nti ndi kyendi leero nga wendi wano nze ngenda nempita ku kkubo nosanga owa booda nayimirira nagamba Lujja nkwagala nosanga omukyala gwotasuubira nagamba Lujja nkwagala nosanga muvubuka muno nagamba Lujja nkwagala ekyo kimala nga bakitegeeza ate nga statement zifaanagana sinti oli we yali akulimba nga alina kyakwagalako omulala naye yazza akulimba alina kyakwagalako bonna nga balina statement zikola ki zifaanagana kyova nti nze sigenda kukolerera kubeera mu butaala nti mbuguumirize nkole ebintu ebyo byonna ebinkumira mu butaala togenda kundaba ekyo sinze naye njatambula mpola anantegera jjajja amanye kyendi
okiraba n'ebirala byonna bye sitafunye mu kisanga nkula sibinenyeza bazadde bange omanyi waliyo olusi osanga omuntu tubiraba mu komedi eyo ng'oli agamba lwaki maama wange wanzaala mutaata wange oyo lwaki baneesafuna mukisa baneefuba babagagga bwakola butya sigenda kwevuma muntu yenna abadde mu bulamu bwange okitegeera kyendi ate ndi kulyato wano waliyo abaŋŋamba Lujja bano obo bonna abakola YouTube balinnya ennyonyi kwata nalinnya n'enseka kiina obudde bwakyo nze nga nekyogamba ekyennyonyi sikifiiringa n'eryato lino ndyetaaga okusinga ennyonyi okitegedde engeri nagyo kizzeemu obudde bwakyo kituufu towaaliridde tokikase kati nga kino kyennyini kyendiko ntunulya nnyo ekijja nga kijja mu budde bwakyo ne kinsanga nze ennyonyi mmanyi weerituuka Lujja n'alinnya ekigere ekisooka mu nnyonyi obudde buliba butuuse nga bwebwo nze nno manye ebitu byemmanja abantu bange nina sisita wange omulungi bamuyita Olivia ali UK eyo naye ebintu byenkulembeza byebintu kati ate bingattako kati hope esimu gy'oyina essuubi ndiyina today tinja gikwata kubanga sisita wange oyo yaginsuubiza era olinze mu tayimu yakyo naye singa si sisita wange oyo Olivia kunsuubiza simu efaanana weeti era nze wano walindabye ng'era nkyakwata ya mutendera gwange ne bwe twali badde ku lyato lino nga mwenna mulina essimu ezifaanana eza Shifah ne bwe mba nfunye essente ezigula essimu yo nga mmanyi nti munze si simu eno tosobola kunsanga nga ngenze mu katale we batunda essimu eyo era mu zonna wano mujja zijjayo bwe naabeera nga ndaba kyetaagisa njagamba Shifah nkwatayo video ngera bwe ngenda okusaba kuba tuli ku lyato essimu ye yesobola kati okukwata ebifaananyi bya kuno n'okukwata video era essimu zammwe zino ezibisobola kati era ojja kunkwatayo naye nze oyo yenze okitegera sina speed ku muntu nti nkolera kino oba kino ate mmanyi okwekolerera ate mmanyi nti nyina ekirooto ate asaba Katonda atuukirize ekirooto ekyo abatulaba kyayogedde kye bayita bati ekyo nange nkiina kyenadengezaako okuggusa luli nti instead of competinga ne bannange nkompitinge ne Lujja kati kino kyetuliko besides mulimo ndimukola bampadde amajja naye ndimusanyukirako nnyo okitegedde omuntu akifunye mutuufu kati nze obulamu bwange si competinga na muntu wabula nekompitingako nti omwaka oguwedde nali sisobola kwafoodinga aba kwegulira mmotoka bwe mba nkedde neŋŋenda ne neegulira mmotoka ng'amannya esoma gange mmotoka tuba nazo nga naye tesoma amannya ne kaadi tomanyi gyeri bwe mbaako nkatuuseeko mukama weebale kati gwandaba nga ncelebrating ako tonvuma maalo bw'oyinza oba wansookayo naye nze mbadde nkasabirira ebbanga nkafune lukati Lujja lwonaalinnya ennyonyi yeesooka oba olina okukwata vidiyo nakimanyi nsanyuke kati gwe tulaba mulekere awo okubeera ngaawo teri muntu yava mu lubuto lwa maama we ng'omanyi by'omanyi mulekere otugamba maalo yeeraga kigwe munaanyiza oba wabikuliramu nga ne bwe wali mu lubuto wali obiraba naffe munnange tayimu eyo mba maze ebbanga nga nkikolerera ate oba olina right Lujja ekisanyukira kuba okikoleredde n'amayitire gaakyo gamanyi so kati obadde otugamba mbadde ngamba nti abatulaba olwaleero nfuuse purezenta naye nga bassebo ne banyaba abantu bano njagala mubayigireko kibi nnyo okubeera nga weegomba nga olwanirira ekintu ekitali kikyo nze nina ebintu byenjize ku Shifah nina byenjize ku Lujja kubanga Lujja akugambye nti essimu ya Shifah yali badde amujerega kubanga bonna ba YouTube yali badde amujerega kubanga bonna bannamawulire yali badde agamba nti Hope oyo naye agambye nti Hope nsingako bassebo ne bannyabo muyige okumanya abantu ababasingako muyige okumanya ekyo ekintu ky'osobodde okutuukako mu budde bwakyo ssebo omukulu Lujja ne mukyala Hope ebintu byammwe nze nina kyenjizeemu kinene nnyo nti ofiiringa ekyo kyennyini ky'oba okola ki ky'oba otuuseeko omuntu bw'acelebratinga okuzimba akayumba ak'emizigo ebiri gwe leka gamba nti olw'okuba olina kalina kale ako kayumba ki engalo zino tizenkanankana Lujja nina ekibuuzo kyange ekisembayo ekibuuzo ekyo kirungi njagala ekisembayo tukirekereero
kale ekisembayo tukirese leero Lujja tumira ku mwagala waawo girlfriend damu ekibuuzo tumira ku mwagalwawo omwagalwa abeera okusookera ddala tumira taata wange omulungi nalibadde nga nti tumira ku bazadde bo era nalibadde nga nti tumira ku maama njogera ku fiyanse ekirungi ekiriwo ennaku zino olimu n'okusomera mu masomero agali international kati tugende neomulamu ogugamba omwagalwawo abeera omwana ayinza obbamu okyogera otya omwa mukyalo oba mwami oba maama oba senga omuntu yenna eyakolera ebirungi omwagalwawo nsoose ne ntumira taata wange mwagala nnyo infact ngenda namukubira ku ssimu mugambe taata wange nfunye omukisa ogulinnya ku lyato nfunye omukisa ogulinnya ku lyato ngenda kimujjukiza emirundi ntumira maama wange ntumira mikwano gyange gyonna abantu bange bonna bonna ntumira sisita wange Olivia abantu bange bangi sisobola mmenya ono oba ono akaseera kendimu mukategeera naye ab'eŋŋanda ab'emikwano betwogera betutayogera nina n'emikwano gye sitayogera nagyo naye nga w'osangaho Shifah gamba ninayo mukwano gwange akwagala okisegeera so mikwano gyange betwogera ne betutayogera mwenna mbaagala nnyo kaakati yasembayo yoyo oyo gwendaba oyo bwolaba katikati bw'otunudde bw'oti omulaba kusembezaayo gwe gwendaba era nsaba Katonda abyanguye era bisobozese ate nyonde wali omanyaawo mba ngenda genda mu baani bamwanyina omulungi oba nnyononyo oba siyogo badogamba naye kambuzeyo akabuuzo gwe mugole abagole twasaba babiri lunaku lumu linda nange yagambye lotakola interview nemu mugole wagambye lina nagogera beera nnyo mu mbeera y'okuba nga tolina googera naye ngenda kukola revenge ngenda kukolayo ka revenge ngakasanyu naye nga ka revenge nawe ojja kawulira ojjukira oli faani wange omu America bange yakutuma ongulireyo pizza ono nali nyina omukolako surprise kati faani we yali ayagala tegeka ng'ayagala bitegekategeka byonna bitambule naye kati esooka nsanga mu timing enkyamu ate ng'akyagala agentire kati bwe twogera okumaliza ne tubaako tugamba kale at least munneebalize omutwale ku kyemisana akirye okitegeera era ne ŋŋamba nti kati ofu wange ono essimu neevugirawo munange n'onkubira ne ŋŋamba ekyemisana kirina okuliibwa oba okiraba naye lwakuba bambi faani namuweereza namugala Lujja byangu yakyomanyi oli bize tematemamu awo ebiwato nange nenkwata abange benkola nabo manyi essanyu eryo bwe lijja kati laba tuli ku mazzi owa kamera wali ne baba bampeeredde eno ku mutima nsanyuka nnyo nga mbagambye 10 lino livudde London mujje tuzirye kuba tetwekola ffekka bali tebabalaba naye nga bannaye ebiseera ebisinga abantu abatugoberera mwerabira nti tulinayo abantu ab'enjawulo betukolagana era nze ne bwekaba katono katya nkatema mpozi nga lugoye oba ngatto okiraba nga tolina bw'okikola olaba jjajja abantu bano betukola nabo nze nsobola okukola ogwange n'enjogera naye singa atema ebifaananyi tabiwa budde n'alekamu ebiteetaagisa omuntu yalibadde oba oluusi afuna ekifaananyi kirala omuntu ali ku kamera ono ndaba n'abantu nga baweereza comment ne bagamba ani yakutte ekifaananyi tono oyo wakwata ekifaananyi n'abaana balalusi betutambula nabo nga bakutte ebifaananyi byabwe omuntu n'akisiima kyongera ku nze alabikira mu kamera kakitegeeza kikakata ku ggwe afrontinze banno
okusigala nga obakumakuma mutambulira wamu mwewe suubi omanyi nti n'ekyo kyennyini omugambye munno nti tugende hope atuyise ne musitukiramu ne mukwasa n'essimu olw'ensonga lwaki era ngambye baana eddoboozi lino si ye omanyi lwaki mukwasiza essimu mugambye hope oyo agenda lowooza mulimba kati ate nze badde ku ssimu ndala jjukira nyina essimu bbiri kati gwe gyobadde okubako jjukira kyobola nti wokuye ku esembe eya MTN zakutte aze badde nsigaze eya MTN nga muwadde ya Airtel kati ne mugamba kwata hope oyo mulage nti tukola ki nga gwe omulagirira alize nesigala ku koole endala gye mbaddeko naye ate weewuunye mu koole eyo emu mbadde ni mukwagala gaba budde maaso awo nti okutagenda twala ngenda wano gundi kigo sigala twalawo dakiika ziwera 3 kwana naye ngenda kujja mbakole ki mbakoleko okitegeera kati ng'oyo njagadde mu mugatte lumu kubanga waliwo omukulu alina amaka gali awo era kigo waggulu awo kati mbadde njagala kulaba ng'egyendinkinga budde nawe omanyi bino ebyokugamba nti byonna kambigatte awo kati nga kyenjagadde okukola naye munnange naye nga nyinayo nange ekibuuzo omanyi njagala nnyo ne mmanya munnange byayagala ku mutima oba byatannafuna ne musabirako ne twesabirako kati wayogedde kiri n'ogamba nti kino ekyokulinnya ennyonyi ate ennyonyi eyo neesoboka ne luba olwo nga bannange baŋŋe Shifah gende ewa Lujja omukubeko surprise alinnya ennyonyi wiiki emu agendeko ku holiday Lujja bisoboka oba Turkey oba Dubai oba South Africa ku nsi ez'essatu ekyo nkimanyi bisoboka ne waba Kenya aseeba nnyonyi ye ne wongamba nti entwala eri mambuka ga Uganda eba nnyonyi agamambuka ga Uganda nange ndabika ngasobola liro oli free obaliro okukadda nkubira ekintu kimu nenyonyi nemwetolooza sana eri wala engeri gyenyo omuvubuka kati bamaayeka mumutereezeemu kati ze nyina ekintu ekintawaanya nange ku mutwe ng'omuntu ndi muvubuka naye sifunye mukisa kusanyuka nga abavubuka balala sigufunye njagala kukakasa amazima nti nze nakera ku makyawo watunulya obulamu bwange mabega nze nina we naviira ku ssomero nga njagala nnyo bino ebintu bino ebitrending engoye ezakabi engatte ezakabi ebyo bijjukira ebyo nga ndi omuvubuka atamanyi kiddako naye nga naye otandisa osembera obulamu bwekyo kyoyagala naye nesanga ng'omutima gwawe guŋŋamba ate kati funa empale nga yakuba kikalu okirabawo netandika ate kati okuba ekikalu kakati bavubuka mikwano gyange bangi benaleka wali mangu nga tulina bingi betutakoze nga olusi ate bona kati bakyalina okukola ekyo kyennyini kyetwali tukola ki kyetwali tulina okukola ebiseera ebyo kati nesigala nga nze awo nembuukawo n'obuukawo mangu oba kitegeera wabeerawo trends ezijja essimu ezakabi ne zijja nekikuyitako nosanga mikwano gyere gyennyini bo nga basobodde okugifuna bagimuwadde agiguze nga asobodde ogikola ki okugifuna era oza ogenda okutuuka ng'era nzaala alidde okitegeera ekintu ekyo kakati maama wange nze mu bavubuka nasigaja kifaananyi na myaka nti gyegyekivubuka naye ebinsika byankaddiya ndowooza mukadde okyabawopo ate gwe wekka naawe nesibira mu nnyumba simanyi nze bino ebintu bya out kuba olaba kankulageko kano akantu nali ndaba interview yo ne Ibrake eya boutique wokolera ebulenga neŋŋamba kyali wange oyo nti hope akoze okitegeera ekino ekyo neŋŋamba hope akoze sakutunuulira biki birala byewayogera oba ki nentunuulira engeri gye wakola transition yo olwaleero nga kyokola singa abeerayo bahope abalala 10 nga bakikola nga bahope basobola okubeera n'ekiroto nsobola okubeerawo nga TV enfunamu directire omanyi kyekitegeeza ekyo hope buli mwana ajja fenna nange tutuula ku TV twebaza bakama baffe tuwa platform naye ebiseera ebisinga percentage esinga tulina kukola tutuukirize emirimu gy'abakama baffe that's it kati bwe tumala okugikola ne tulindirira tufuniramu kaliwo akagenda okudda gyendi kyova abamu balowooza nti tuba tuyina naye olusinga ne tukola ki
nga tetuyina okuleka abo abamu ng'alowoozezza nnyo n'akola n'ebinene kati nga Hope nti ojja lowoozayo kino kikusigala kikuwayo omutwalo saateze Lujja we naalinda banziriza ekimu eky'ekkumi ekidde ewange nga nze osanga nti olusi bitagadde tebiteredde bulungi so nze neegomba okubeerako nga Hope ntuuke nange nkoleko ekintu nga nsobola okowuninga kontenti wange nga teriyo gwavunaanyizibwako nga bwe mba mwagalamu pate yonna endala set oba TV oba ki nga nange njagala nga nange nyina rights ezigamba nti kati TV ogenda kukolawo oti ogenda kunyongerako kino womala okunyongerako kino ofunira wano infact zagamba ofunira wano so sibbo kuŋŋamba ofunira wano oba ekitegeera so bye bimu ku birooto bye ntunuulidde nze waliwo omuntu asobola okukubira essimu n'agamba nti like omwaka oguwedde ogwo nafuna okusomozebwa nga buli ankubira essimu aŋŋamba jjajja nti Lujja ngenda kuwaayo sente z'amafuta ogenda ontwalire kino wali oba kyonna kyonna oba nga akuwandagiriro kati ng'oli alowooza nti Lujja oyo mu kifaananyi kye ye emmotoka agikola ki agiina ng'oli yakimanyi kiri automatic ye emmotoka agikola ki agiina Lujja oyo akola ku TV Lujja oyo akola ku YouTube n'aba ne viewership emmotoka agiina naye weewuunye obulamu bwange obumanyi omusajja atuvuga omumanyi osegeera oli John gw'olabye gw'ogambye ajje mu mmotoka mwatuleetedde okisegeera kakati gw'osigala ate kino kanterezeewo bulungi omudazi olowooza nti neyo kubiri bye mbadde ŋŋamba nti Lujja bye tuba tusabira nze Lujja nsaba esaala ne zikwatayo walaayi njogera ne Katonda wange mu lulimi lwentegeera ndi musiraamu olumu olulu oluwalabu lubula nde mugaa Katonda kati mwalaali nkubuuliranga kyali wange nga kitange kino nkyagala nga sinnatuuka waawo njagala ebyo mbigatta omulundi gumu manye ekisembayo n'ekiddako nja bigatta omulundi gumu ekisembayo n'ekigira naye nyina akalayiri ke njagala okukola omuntu aleme kunfuna bubi eyo olaba Hope kyemmotoka kye mbadde nkugamba nti oli yaba alabye ekifaananyi nti ekisobola okiyina saate gwe eno kyokola ng'ogamba nti ananvuga mu mmotoka ye waali yeetaaga ki bwe mba ŋŋenda ewagundi yeetaaga emitwalo 10 egyo ng'ogisevinga nga gibaawo kuba jjukira neetaaga emmotoka mba njeetaaga otambula ne wano wenze mbadde neetaaga ki era mukubidde ne mugamba jangu otuvuge mangu mangu otutwale gye tukola ki gye tugenda oba okitegeera tekitegeeza nti mubyengendo saba mugenda bbamu emmotoka nete toli mu kusaba wano nga bw'onyumizaako nze Lujja nnyina bye njagala nange osobola bimbuuza ne mbigamba Lujja nze neegomba saagala nti neegombako apaatimenti nga nzisolooza ng'abapangisa bateeka akakadde ku akawunti nga sibalabye nako nina bye neegomba ng'omuntu bwe munyumyamu kati tunyumyamu tetugambye mb'okisabye tuli mu kunyumyamu nze nnyina bye ŋŋamba ne ŋŋamba Mukama at least bwe ntuukako wano nange nti bannange esente ezo zensasula landiroodi nze landiroodi ne bw'aba tammanja bwe mba muyitako ntya oba lwaki mba mmanyi agenda kunkwatayo oba nsobi ki kati neegomba okuba nga nsula wange nti nno nkonkonye pipi asikaali anzigulidde geeto okimanyi ekyo kisaba Katonda buli wembeera kati bwe mmala okuba naawe ate embeereyo n'abapangisawo njagamba omanyi Lujja oliwa tugendako Las Vegas kati Lujja kyenkugamba nti munyumyamu ne munno n'ogamba nti kati nange kyenkubuuza nti Lujja weetaaga emmotoka mwalaali tekiri kimu ku ebyo byengendo saba bye tusaba Katonda Katonda omanyi yagaba mu ngeri ate era kyetuliko okusaba Katonda tetuli mu kusaba bana tunyumyamu fe we are just one on one watandise nti kyewandisabye Katonda twesaba mbigamba nnyo abantu mu sho bakimanyi bwe man surprises omuntu mugamba make a wish mu time ya cake awo make a wish mami biki byoyagala mami n'agamba bansabira obulamu abaana bange bakwatagane so I always do this tekiri person era they will not take it person okay ekisooka jjajja nsaba Katonda ampa obulamu nsaba Katonda ampa obulamu nsaba Katonda awe abantu nga Hope Shifah nga Senga Kulanama nga jjajja Jjumba abantu mikwano gyange nsaba Katonda nammwe abampeera obulamu kuba twetaaga twerabeko ne video bana nakuga video eno
etujjukiza mu kaseera kali nga twambala engule okisegeera njagala twerabeko mu biseera ebyenjawulo tukaddiwe ffenna tugaggawale ffenna okisegeera tukuze ensi eno ffenna tukyuse ensi mu ngeri ennungi ffenna twinsipalinga abantu bangi ffenna byonna byonna kyovula nsooka kusaba bulamu kuba we watali bulamu ebyo byonna nga nkyasaba naddala nze omusajja omusiraamu kansookera neebaze Katonda olw'obulamu bwampadde tudde osaba weebaza era ekyo mundakyo oba towalingawo wali weebaza osaba omanyi ekigambo kusaba nze nkitegeera lwange mmanyi mu kusaba olina okwebaza nti newolisaba emyaka gyonna gyonna jjajja wabeerawo ekyo ekyenjawulo era kyoba oweereddwa kyolina okwebaza noyongerezaako essaala so mu mbeera bwetyo nebaza Katonda obulamu ne musaba obulamu anyongera obulamu nebaza Katonda olwa famire yange nze ntandika ne famire yange yennyini abeewaka nengattako n'abantu bemmanyira mu bintu bye tukola nti Katonda aliwo hope famire nze wemba njogera nawe ku ssimu oba oddayo mu ttoni gye twayogeramu waliwo n'olunaku lwe bambuuza lwaki tonkaluubiriza nti oba kiki hope nze ndi bize ebyaddala sagala kwekweka ndi bize nnyo nkeera ndabira ku channel 2 hours ago 5 hours ago 1 day ago oyo yenna content kyetaaga budde jjajja nkeera essaawa 10 oluusi 9 kitundu ez'okumakya nga bukya nenva ewaka ssaawa 11 ku 11 n'ekitundu okuyingira ekibuga ssaawa zigenda owera 12 ng'amaaso gage gatunudde ku kompyuta ku 12 nga buzibye nfuluma ekibuga essaawa 3 ku 4 ku 5 ku 6 kisinzira kyemba nkoze mu lunaku olwo okudda ewaka era ebiseera ebisinga nze wonkubira essimu ne tasobola kwogera mu lunaku wano nga nkola nga tusobodde okwogera kiba kizibu nnyo okukubira essimu nga ntuuse ewaka nze ewaka kuba kwebaka kuba kuwummula okisegeera ekintu ekyo n'olunaku lwa ne luddako we lutyo sande tu sande okisegeera ekintu ekyo kuba tetulwa olw'omukaaga nebaka ssaawa 10 ez'ekiro ez'ekumakya ziba za kumakya kuba eri puroguramu gye tukola olw'omukaaga ne lupi ya kiro kati mubaayo nga bukya okitegedde nga bukya bodde waki ewaka kyokka ate sande ezo zirina okusomoozebwa kwa amaanyi nti ku ssaawa 4 ez'okumakya oluusi bw'ataba Senga Kulanama ajja kuba pasita Bugembe ajja kuba gundi faani ayagala surprise ye mukwano go alina programu ennungi gy'ayagala okutuusa eri abantu mwakoze appointment ya Sunday naye bw'alina obudde waliyo omuyimbi alina ekirina okutambula essaawa eyo kyokka ate eno bwe wasuubiza okuwa content wabasuubiza nti jjamuwa paka oba ekitegeera kyokka ku mataala nga bagamba lumbu yakomawo e Uganda bajja kulaba ku airport ekiro kumakya era ndoza video era twakulaba gazaali ku kisaawe ekiro ekyo kale kwegamba oba weeyama nti njagala abantu nsaba Katonda abantu mbakolere kino we wali bano abaana abakola ebuwalabu nga bazze nabo olina okubayamba kubanga nabo twakkiriza nti tulabira ku ebyo ebibaddewo abaana nabo bayita mu bintu bingi naye just okusharinga story ono agenda oba aliyo n'alabira ku munne either kye yayitamu oba kyakoze okufunamu kigattako kyamaanyi hope oba kifuna ekintu ekyo kyobala ndize sibanyooma wajja nga waliwo byonna byonna ebitukkiriza okukola kuba oyinza okugamba nti oli mbaale yewammwe nze ng'ebinnetolyo tebinzikiriza kujja mbaale ekyo nzikiriza nti kigaanye era ku ssimu nkugamba nti ekituufu kiri nti we naaba nfunye obudde tujja kukola oli najja nga ye aŋŋambye nti kaakati ndi Wakiso ne ŋŋamba nti Wakiso wano oyo w'emmotoka yange ezo siba ssente ntono kubanga saagala mugambe nti ngenda kujjako emboozi gye njagala etuuke buli ewali omuntu ate mugambe kateekayo ssente weeziti we kiba kya mboozi nga njagala egatteko nkikola nga bwe kiri kuba nawe weewaddeyo si buli omuntu asobola okutula mu kamera osharinga nti no nze nayita mu ekiti ne bwekiti omuntu n'atuusa ku ekiti ne bwekiti
kitegeeza nti ogwo mukisa kubaawo naye muwa omukisa ogwo platform abeere ng'ayogera so nga tuddayo ku mulamwa gyensaba Katonda mbadde ku famire n'abanneetolodde nsaba era nkumire famire yange sofa nze ne famire yange twali tukyatambula bulungi ate nga nsaba Katonda onnyongere ekifaananyi ekisinga ku famire yange kye yakandabamu omanyi famire eno erina kyentuma empadde sigenda byogera kambireke erina kyentuma nyina ekintu kyempulira mu buli kyenkola famire yange erina engeri gyejja neneetimba weeti mu bwongo weeti nemba nyina kyengenda okukola nejja nenkoonako weeti oba okitegeera ekintu ekyo nti kyova olaba nti nze buli kyenkola sheya yange esooka nga bwe ndi ne maama wange nga oli ne hajati kyogereko nti we tugenda ali hajati yatuwa omuceere yatukolera biki tubeera naye awo essanyu linyuma so nze sheya yange esooka jjajja nze wenzijjewo nompa ekiwagu ky'ettooke wawulya jjajja nkubuulira mu mazima emirundi gyonna bw'obanga obadde olina ekiwagu ky'ettooke kyompa manya oba tokiwadde Lujja yekka oba okiwadde kizibwe wange oba okiwadde jjajja wange senga wange bonna oba bawadde ku kiwagu ky'ettooke ekyo kimu nze era buli muntu yenna alina kyampa manya omuntu asookera ddala ye famire yange bonnakkiriza nti ku kyenfuna kyonna balina okufunako sheya yaabwe naye manfunye mutwalo eyo sheya yaabwe erina okubeerawo for example nze manyi okubira mami ne mugamba mami nno munnange webale kunsabira mba simanyi oba nsabidde oba tansabidde naye muli nkitwala kati manyi omugamba mami nno webale kunsabira kino kyadde kintawanya naye kyawedde mami webale kunsabira omanyi faani akabiri n'osiba enviiri ganaasatu ne tugagabana eno kiba kitya webale nnyo okyogedde bulungi kakati ono jjajja ono alina kwogera mami nze ate nyina kwogera dadi omwana amuwola asera na nnyina omulenzi asera na kitaawe dadi simuyina dadi yandibaddewo naye simuyina nina mami kati nze ndi wa mukisa bonna mbayina ne bajjajja bange abasinga mbayina naye kankubuulire wabadde otandika Lujja nenjagala okwogera neŋŋamba kizibu okusanga omwana omulenzi nayogera ku taata nga tanayogera ku maama kizibu nnyo era nabadde njagala kukubuuza maama waali omanyi sifunanga budde kubuuza bulamu bwa Lujja nedda eryato lino twalisasudde 1 hour bagenda kuvuga essaawa namba era bw'obalaba tutambudde eddakiika 3 tugenda kuddayo 3 twayagadde tukikole bwe kityo kwegamba content kisinziira abantu baffe bano kisinziira Lujja omwagala kukomawa ogandi munamvuga eddakiika 10 zebakuvuga ogandi essaawa bakuleeta eno n'akasente bwebagandi eddakiika 2 kyobagamba kyebakolera kati gwe twakusasulidde essaawa tujja 15 netuddayo 15 bwekityo bwe kyabadde era baatu omugole tuli wabweru Captain Music nzamwina Lujja Oblenzi omugole ate nkibagambye bano negamba abaana abo babeera mu kutawuka bintu bya stress kati tebafunangako kukakkana ofune ekintu ng'okifunye bwoti ng'ebintu tugenda bikola tugenda kukulaba ebintu kati ntandikwa budde bwaffe tukomyewo mutenange Oblenzi ondabiza ebirungi mwannyinaze kati ozengulwe okitegedde kati otandika bifiiringa nti birungi mu bulamu buleka byetaagisa byetaagisa butuufu ebintu waliwo ebintu ebikolesibwa nti ne bakulowoolezaako ebintu ebirungi mu ngeri ennungi mu timetable yange
mbadde sikyozaako ne ku budget budget time table sirowoozaako nti waliwo obudde bwensobola oteekamu nga bwakujja ku mazzi kuno badde tebunnabeeramu naye kati olaba nti buli kimu kiri bulungi kati akawewo k'oku mazzi akatozza engulu kafunye nga alhamdulillah. Senga omanyi nti amazzi gamuzizza engulu kati azza engulu mbukati atandise ofiiringa tuvuddeyo eyali tayagala kulya kati atandise n'okufuna appetite. Omukulu kyenjagala omumanya kaakati kuno singa amanjagala kwetaasa oba kitegeerekeka nga tuli ku nnyanja eri gye tubadde mpulira n'alyetaaza okugendako shows bakitegedde shootikko oba longokko kale nga tuli eri gye tubadde mu mazzi eri nga tuli bangi nga we tubadde waliwo akajja akaggalawo waliwo kantu koba waliwo my toilet obadde kyenneebuza nga neeraliikira nga mbe gy'otutwala nga wala okikola eddala lumu nga tetunavaako manyi ogenda yingira fenna abali wano tumanye kyogenza okukola nga ligenda wala atuuka nga neetaaga tuli ku nnyanja muli waweeru ennyanja yaabwe ani yali amanyi nti mu mukwano gwa Niva Nandawula anabeera ku mazzi ani yali amanyi nti omukozi wa TV anabeera ku mazzi